Commissioner wa Parliament eromba kakiikira abantu b'Ennyendo Mukungwe Oweekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba ayanjudde ennongoosereza z'ayagala okuleeta mu bbago lye ezikwata ku by'okulonda ng'agamba nti atunuulidde okukendeeza omuwendo gw'abakiise mu Parliament awamu abali emitala w'amayanja abasibe okulonda n'ensonga endala. Oweekitiibwa Mpuuga okuvayo bw'ati asinzidde mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire olutudde ku Parliament enkya ya leero. Ategeeza nti ssabbiiti ejja waakusaba Parliament mu butongole emukkirize atuukize obuvunaanyizibwa bwe nga omubaka wa Parliament okubaga amateeka agende mu luwummula aleeta ambago gano era nga gaakuviirako ennongoosereza eziwerako mu mateeka gannaffe Uganda. Ono ategeeza nti kino waakukikola ssabbiiti ejja era waakusinkana abantu ab'enjawulo. Waliwo ebigenda okukyuka mu ssemateeka mwe muli okuzzaawo ebisanja ku ebisanja bya president ebyagibwawo mu mwaka gwa 2006 mu nnongoosereza ezaakolebwa, mwe muli okukendeeza obugazi bwa Parliament. Nga bwe nambise, twagala Parliament ebirimu ababaka nga buli disitulikiti ekiikirirwa omubaka omu ate era nga wavaayo n'omukyalo omu. Naye nga tuteesa nti ababaka abakyala bazi disitulikiti balondebwe mu ngeri ya kugabana okusinziira ekibiina obululu bwe kifunye mu ggwanga lyonna, kitwayise proportional representation. Ekyo twandyagadde n'ababaka abalala bonna balondebwe bwe batyo. Naye kasooke na kino tubeere ne gye bayita hybrid system. Mu buufu bwe bumu alaze nti abasibe nabo basaanidde okukkira obusanduuko okulonda abakulembeze baabwe era n'abali emitalo w'amayanja nabo tebasaanidde kulekebwa mabega. Genda kuleeta ekiteeso ekikola ennongooseza mu tteeka ly'ebyokulonda ebyokulonda babe nga basobola okulonda. Eyo bannayuganda gye bali ku bitebe bya Uganda ebiringa eyo 45 buli kitebe kisobola okufuuka polling station, n'amakomera buli komera lisobola okufuuka polling station, era buli candidate nga asobola okuteekayo agent we nagenda n'alaba ebivudde mu kulonda, era akikyuka ebyokulonda basobola okuteekayo alabirira ebyokulonda mu bifo ebyo. Sirowooza nti ekyo kiba tusabye eggwanga kugenda ku mwezi. Ate ebikwatagana n'okulangirira omuwanguzi ayagala akulira akakiiko k'ebyokulonda ku disitulikiti okutwala obuvunaanyizibwa bwe bumu okulangirira n'omukulembeze w'eggwanga nti kino kijja kukendeeza ku bubbi bw'akalulu n'ebigwa mu kkowe eryo. An MP declared, but no president is declared as having won massacre. So I want us to change the law, because the same returning officer who declares members of Parliament can also declare a winning president for a district, and that is closed and the certificate is issued. And what would remain is transmission of results electronically or otherwise to the national center, meaning that if you're a candidate for president, you don't have to have heartache and ulcers over listening to results from Karamoja when the ones from Kawempe have not yet been read. Omuntu atakkiriziganya na bivudde mu kulonda kuba pulezidenti okubanga asobola okuddukira mu mbuga z'amateeka wabula n'akakwakulizo. I want us to amend the constitution further and the Presidential Elections Act to say that even a registered voter can petition court. Okay? Such that the appetite to arrest or detain would-be complainants reduces. Of course, that will come with other issues. I'm proposing, for example, if you're a voter and you want to petition, you must do a security deposit to court, that you don't simply go to petition to waste court's time. It is done in our civil proceedings. So it will not be a new thing in our jurisprudence. Mpuuga era ayanukudde ne banna DP Block abamuwanzeko eddusu nti abakwatira ebbendera mu kulonda okujja. Sirowooza nti ekyo kikusaawo eno y'ensonga gye tulina okusoosowaza. Nja kubasinkana mbasabe sooke tuwe ensonga zino ez'ennongoosereza mu mateeka n'okuteekawo ekisaawe ng'omusambi omu talina firimbi mu mpale, nga tajjaawo ggoolo ng'ogenda kuteeba. Sooke tukwate ku nsonga ezo. Bwe tunaazikolako nkakasa bulungi nti waliwo bannayuganda abalala abalina ebirooto bwe bityo. Ate ffe abavuganya tujja kufuna n'omukisa okweggalira ewantu tuteese ku nsonga eno enkulu bw'etyo, si mu ngeri ya bwannakigwanyizi na kweyagaliza,
naye mu ngeri y'okukola ekyo ekireeta ddala enkyukakyuka ez'omuggundu. Wetuukidde olunaku olwaleero ng'obulayo ebbanga ttono bannansi bakkira obusanduuke okulonda abakulembeze abajja era nga n'akakiiko ak'ebyokulonda kaafulumya dda ennambika ey'okugoberera mu kalulu akajja aka 2026 wabula gavumenti tennaba kubaako nnongoosereza mu mateeka g'ebyokulonda zeereeta newankubadde nga abavuga gavumenti baludde ebbanga nga bagitadde ku nninga okukola kino. Yise Kigongo kulwa Channel 44 olweggulo.